kale ali ku telefoni natukwaniriza nyongera okuba nga mbuuzaako byokwasaganya nawali mu mbeera eyo n'emirimu gy'otuusaako engalo oba oliawo gwatanaba kubanga obeera successful mukama abe nga akutambulizaako mpolampola ebintu bibe nga bitambula. Olwaleero ndi ne chairman w'abantu nina omusajja eyakola erinnya mu mawulire ne lituuka oyinza okugamba nti Climax. Nina omusajja ow'amaanyi omukulu Jacob Omutuuze. Bigenda bitya mukama wange? Sina tabugambo otya life eyeti bitufu mfaanana hamu webiti banga mafaanana hamu njo nagenzeko eyo nakivunga bantu bampita zokolidde mbadde sikitegeddera bulungi ani yagafaanana hamu abantu banga mafaanana hamu nagasikufuna nkomulayi yakola naye inshallah bulamu buli bulungi tena bunamwaya whether yeyo musana gwokya life tugitambuza awo wennyini bigenda bitya political cause nizo okubanga sikoze ensobi nzo okuba kyekisanja kyekisosa ekisanja kubereza nga meya bunamwaya division yaffe etwala ebyalo 15 ekisanja ekisosa okubeera apereza abantu bangi bali doubtful towards nti nava mu entertainment kugenda mu bya politics nagamba tajakumala kutasobola kati tugenda myaka gwakugera gwakuna bigenda bityawa zinkozi kamalaba nga oli mu chapter empya kama kawaida amanyi politics talina njawulo na neri gyetuva mu mawulire nti ekisinga okutambuza eno politics propaganda ekisinga okutambuza entertainment propaganda kati webigatta awamu olina okubeera nga oli mukujjukujju n'okubala nnyo so politics nga nyanguyidde nnyo because nali nsuubira nti ajja kubeera muzibu nnyo embeera ejja kubeera nzibu nnyo just okusoma obutabo n'okumanya kiki olina okukola mu kifo kyo kyekisingira tekibadde tetuyigidde ku mulimu tuyigidde tukola nenga buli kimu kiri kirya when you see ngozzeeko ku side ya entertainment ne politics laba nga waliwo ebyeetaaga okuba someone ali serious okukama then yokwetaaga okubanga of course okumugoza how do you balance this? I think most especially people are mistaking DJ Jacob Omutuuze. DJ Jacob Omutuuze alina statements za outing nga za brand bana DJ kati akugezebwa Jacob chairman yo bunamwaye kati ne mukombera kati bwanda bakutelefine ne banda bakutivinde ne banda mbera nyumbu vuyo otoso akwawula muti kino kyendiko kya entertainment kati kino kya politics sitanya enyigira muti politics ekimu ku bintu bisagala nyo kunyambala mu mutima the politics rastana ndo kwambala mu mutima otukikisa nofuka politician waddala ngekyo nchoroza kuli mu vinga dictator tukanga choroza ko ati nsaganya okubera mu nkola ngeyo yanyo kusigaza mu kala ako utaga ntuno ojja kunsanga usanga video yange ngani mukuyomba musanga video yange ngani mukusika mbere ngani usanga video yange ngani mukuzanya zali nenga politician tokizi bakola olina kubera kyakula birako ate we yabaye kikyuse nti abantu betuweerezo olina bafaanana buli category yonna nti omuntu omunywi w'omwenge olina omufaanana omuntu omuzanyi wa zalo olina omufaanana omuntu yenna alina mu capacity olina omufaanana that is it nenga sobadde obibalance because nava mu sector y'okuyiya n'omuntu ate sector eno gyendimu ya politics yakuyala bigambo webaye ebigambo byangu nnyo ng'olina obwongo okusala obikwasaganya byonna kale tetugenda kwesigama nnyo ku politics njagala tutunuulire entertainment industry kuba oli musajja w'amaanyi yemu ku nsonga lwaki oli akusazewo okubanga tutunoonya waliwo ekintu ekiri mu kutambula mu industry akadde olutalo lw'abakyala ababiri that's Shiba and Spice Gang bwogezako okuba nga weetegereza ekintu kino tetuzzeeyo okuko mu bintu bye twalina omabega the times of the people to drive tuzzeeko batate version eriwo nti version version really soft nti bakazi bebetese industry mukazi ku mukazi tekiwa nnyo tekitekanya ku pressure ebyedda byalimu n'ennyumi byalingamu okwekuba byalingamu okwetomera byalingamu ate ebyedda byali mu bayimbi tebyali mu bafaani kati wano biyingira mu bayimbi nebigenda mu bafaani oshegera ate weyabaye nti faani
nga ye alina wakoma mu ntalo zino nti at times entalo zino ziba set up nga zirina kuyamba industry vibrant ebirimu neggulira because entertainment atuuka ekiseera ngaemawulire gaba kati mulina okunoonya amawulire kyova nti no mwabakola amawulire sansansira temukyasobola nakucreating amawulire agamu edda ffe twakuletinganga entalo notuva nomuyimbi nga tugakweta olutalo naye okuliyetinga entalo azinga bwe mwakikoleranga ngaeseero does it add something yeah it is eyandiga ereta industry okubeera vibrant ereta industry okubeera nga fan otegera endowooza entalo zino ziri healthy as long as zirina okutta kasita entalo zigyo erinamu okutta awo teziba healthy kasita entalo zigendamu okwekuba awo teziba healthy whereby kati entalo zedda ng'osanga Bobi Wine ne Bebe Cool ne Chameleone nga bali club sirikeeyo nokuvamu olutalo lwakuba kukyalo balina engeri baali bakikwasaganyamu nekikuwa nti bafaani babeerangamu ati bafaani tebakijjumbira naye nga kibalina naye ate kati wano ojja kusanga Spice Gadget osange ne Shibaholic nga beevumira ku internet nga Shibaholic esobola okugenda mu page ya Spice Gadget nemuvuma ne Spice Gadget egenda ewashiba weba tekyali nasisapoza okubeera weki awo wenyini webasinza okubeera alikirira kwange situgenda kukolawo gaapu mu bafaani bcause olutalo luno lutuuse wansi ku ground osobola okulaba nti Spice Gadgets bareleasinze press release then at the same time ne bali mubakole ekyo and this thing creating a gap naddala mu bawagizi b'emirimu kisobola creating a gap but end of the day nti endongo is a huge one kigambo kinene nti ne ba artist balina obudde bwabwe tebagera kubeerawo olubeerera nti entalo zaabwe soogenda nabo because entalo zaabwe ziri minor si planning ate si tezirina nti oluvaano ludda wano ova ku lutalo nayo olutalo nga nti nja kugenda mu studio mbuyimba oluyimba luva ku luyimba yakukola concert kati entalo zaabwe zikyali mu nnyimba tezirina kiddako tozitegeeza anytime enkambi emu esirika olutalo lusobola okufa ate whereby entalo zedda zaali planning nti bwekivaano kidda wano kivaano kidda wano kusigera kati whereby ne bano abaliwo wano kati Spice Diana ogateko ne Shiba balina okubeera mu element egamba nti nno bafaani balina okukoma wano ffe entalo zaffe tuziyongereyo yes bayinza okuba nga tebakwatagana nga tebaagalana but waliwo ekintu kikiri kyebalina okumakinga mu ntalo zaffe okubeera nga bajjukira nti bacelebrities kyakulabirako eri bantu jogerayo ng'omuntu kikola inspiration nyingi eri omwana omuwala agala okubeera nga gwe kikola inspiration nyingi eri omwana omuwala agala okubeera nga Shiba oba agala okubeera nga Spice Diana yes kigala kucreatingawo diversion mu bafans but ate ekiri erethe eri entertainment industry nti naawe akola entertainment program ofuna ekyokwogerako eri bafaani n'omanya enjogera yaabwe enteesa yaabwe balowooza batya ani yasinza okuwandika oluyimba olukuba ani yawadde ebigambo byolabirako dda nti nawe nobanga tomanya nigomwogerako soga kati yadde ategeeza gundi bigambo byani kuyimba kyolirimu mature lyrics ebintu ng'ebyo kino ekintu bwogezako kubanga wetegereza ngeri gyoludde mu industry beef onoolowooza esibuka ku kino ku mukazi beef esibuka ku bintu bingi nti abakazi be bamu ku bantu n'oyambala engata sookuwalana n'obanga bakutimba nnyo ku bivula sookuwalana n'obanga tomanyi kuyimba sookuwalana okitegera bifu y'abakazi teringa nga y'abasajja nti y'abasajja eviira eyinza okuva ku ssente eyinza okuva kukwala mukazi eyinza okuva asinga okuvuga emmotoka ey'amaanyi ey'abakazi buba buntu butono nnyo butuwe buti kyova olyenjaga nti noli si feminist nze ndi feminist ono agambe nti oyo akwata mu kizibu oli agambe nti oyo nakyeyombekedde omuntu we butyo by the end of the day what matters most mutalo gavu nti parties ebbiri brands ebbiri Shiba Kalungi ne Spice Diana okubeera ne management eri solid esobola okuteekawo ekintu kiyitibwa olumongo nga abantu abalina okulwaninga olutalo media si bafaani kasita okkiriza bafaani batandika owuninga entalo za media ezandibadde zizuuninga ewajja okubeera problem nti tujja kutuuka ekiseera nga music afuuse nga onolaba ebyobufuzi pate ya NRM pate ya DP pate ya Nubu okitegera
whereby ate Tanzania tekiriwo ekito Tanzania Harmonize takwatagana nani na Diamond Platnumz naye banga bagenda kukola emirimu egigatta industry at large begatta babera kimu tojja kusanga nti abafaani ba Harmonize balonde Diamond Platnumz bwekibanga ekintu kyakwagala kulonda muntu kwaita Harmonize oba Diamond Platnumz bamunominatize mu award y'amaanyi bona bakwatira wamu ekitali mu Uganda nosanga ne wano just nti tewannabeerawo structures eziyinza okuba nga ziri abawukanyemu ababalina entalo asini we bayinza okukwataganya ne ba Harmonize ekintu kimu buli muyimbi alina structure gyatambulira gyatwalyako muzikuwe just tebalina ba mastermind n'ebintu byabwe abantu buli ajja kutoa oluyimba katamanyi nyimba luno target yalo egenda wano nato oluyimba natera ku YouTube channel inaleka eyo natamanya tuluyimba tutambulwa oluyimba lugenda oluyimba tutegera otulaku wansi kati buli kikyesoobi buli muyimbi yalibadde nga alina structure ya brand n'amanya nti brand yange weva wano edda wano bwemba maze mu ndongo emyaka 10 ku myaka 10 ejijja maaso brand yange ina kubanga ekola kintu tena kubanga ekola ekintu kyekimu ojja kusanga abasajja abazungu nga bwabagenda kola album namba envirize zibira za album eyo album wegwa tojja ziddamu kisanga kabe musambi wa mpira ojja kusanga musambi wa mpira ng'asaza enviri za season nga tazituusa season emala kuggwako n'alyoka akyusa enviri ekitali wano mu Uganda ojja kusanga omuyimbi ng'ali ku kintu kyekimu nti yakwata video yazinaali bwereere wekyo kijja okubeera ekito kijja talina budde ogamba ojja kutuuka ekiseera kaddiwe kati kaneetegekera obukadde bwange nga kyasobola kulaga lubuto nga saasobola kulaga bisambi olunaku olwo lujja kutuuka nekamba nekatutandika okulwetegekera lunasanga lutya kwange Celine Dion yayiika yenna kyosegeza nti omuyimbi omukazi chemicals bekozesa ne makeup batukiriza ne bayiika notandika okugenda kubanga obanga ofuna enyimba nga omwaka notekamu enyimba nnya ezika okuprotectinga otandisa okukaddiwa ne wano mu Uganda tebakikola baagala kubeera ekyo ojja musanga yeyambula naye nga ajja kutuukawo olunaku lumu abeerenga akaddiye